Yo, this is from Pantilla the danger. Tugenda katambula mpola okusobola okuba nga ate tukannyonnyoka kupije Daniel Kakoli omulungi omwagalwa gyekomedde ku nkwanirizzaako era nga nkwebazaako gy'otuusaako engalo gy'osinzidde. Tuli mu bitalo byereere. Omukulu w'ekika ky'empologoma Omutaka Ssebuganda Namuguzi Ndawula Wilson abuze olunaku olwaleero bitalo byereere. So ng'ate omusajja tannategeerekekako mannya wadde wajava yagambibwa okupaakinga pikipiki ye mu kiro ekyakeseza olunaku olwaleero ku siteegi ya taxi e Masaka mu Nnyendo ku Kidde Ssembabule n'atuula bulungi nnyo wansi ne helmet ye n'akutuka omulundi gumu n'afiirawo. Poliisi omulambo yaguggyewo ne beera ng'ate egutwala mu ddwaliro wali eri e Mulago. Weewaawo gwamulaba ng'olina by'omutegerako genda mu maaso okuba ng'ate otegeeza abafamire ye nti yafudde ali Mulago. Gw'omuwendo gw'abafiira mu kasasiro wali eri mu Kiteezi buli lukya gweyongera era ng'olunaku olw'eggulo baasobodde okuziikula oba okuzuula abantu abalala 6 so ng'ate ne gye bukeedde olunaku olwaleero baatandise dda okuzuula abalala. Weewaawo omuwendo gw'abo abatannaba kubanga balabika wabula nga bali ku missing bawerera ddala 38. Ku mawulire g'okufa kwa Tamale Mirundi Senior omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba ng'ono y'omu ku banne oba omu ku babadde banywanyi be yavuddeyo n'agenda mu maaso okuba ng'ate annyonnyola ye ki kyalowooza oba kyakakasa nti kye kyajje Tamale Mirundi Senior mu bulamu bw'ensi eno era ng'ono agamba nti oyo yafudde birowoozo teri kirala. Mirundi afudde birowoozo ekisse Mirundi birowoozo Mirundi engoba gye yagobwamu mu State House yemusse ekitukyogera nako. Teri muntu ya supportinga government eno. Teri muntu yayagala President Museveni nga Mirundi. Ensi yonna ng'esiriza tesobola kudefendinga Museveni ne government. Mirundi was there namu defending. Unfortunately yasasulwa kugobwa bubi. Ne bamuwaka office manya presidential advisor nga talina office watuula. So lwaki bagala omulaga nti balumirwa ku ddakiika efembayo. Mu Uganda tumanya abantu alwala bulwazi senyiga ennyonyi ne mutwala Germany okujjanjabwa. So it's total rubbish. Okay. But this is what Omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akozesa emikutu gy'emigatta abantu yawandiisa obubaka obw'okusaasira eri famire y'omukulu Tamale Mirundi. Bigambo bye yagambye nti even those who disagreed with him on various subjects will agree that Mzee Tamale Joseph Mirundi was an extraordinary brilliant man. The nation will miss his sharp thinking laced with great humor. I send my deepest condolences to his family and loved ones. Kitalo nnyo bw'ati bwe yagambye nti waddenga waliwo abantu bangi abatakkaanya naye nzikiriza oba nsiba nti basobola okukikkiriza nabo nti Tamale Mirundi abadde musajja mugezi nnyo ekisukkulumya oba ekigenza ewala era eggwanga Uganda lijja kuba nga terimusubwa ku lw'obukujjukujju bwe oba ku lw'obugezi bwe. Bw'atyo n'atuusa okusaasira kwe eri famire ye era n'asaba Mukama abeere ng'ate abagumya nnyo abooluganda n'ab'emikwano. Omukyala amanyiddwa nga Chosen Becky yagambye nti sometimes I feel scared of how I'm going to leave my poor kids one day and go forever. Life is not fair, death is not fair, but it is the way we are all going to. Rest in peace Jeje Tamale Mirundi, Mukama akusonyiwe ebyakusobako munnange. Bw'atyo ye bwe yagambye nti ebiseera ebimu atya butya bw'agenda okuleka obwana bwe ku dduniya kuno agende emagombe eyo obutakola ki obutadda. Naga nti obulamu buno tebuli feya, okufa tekuli feya. Okitegeera era bw'atyo n'agamba nti naye ate ekyokukola tetukirina kubanga ffenna lyekkubo eyo gye tulina okuba nga ate tumaliriza. Bw'atyo n'amaliriza ng'agamba nti wummula mirembe Jjajja Tamale Mirundi, Mukama Katonda amusonyiwe byonna ebyamusobako. Weewaawo bingi ebigenze mu maaso okuba ng'ate bikyukamu okusinziira ku mugenzi nga bw'azze ng'ayogera mu butambi obw'enjawulo ng'alinga alaama butya bw'ayinza okuba ng'ate atwalibwa musinga aba avudde mu bulamu bw'ensi eno. Ekisookera ddala ono yali yalayira nti munnange bw'abanga afudde teri kukaaba, ayagala bamuzinire buzinisi era ng'abantu bagenze dda mu maaso okuba ng'ate bakikola mu kiro ekyasookedde ddala okuba ng'ate kikumibwa wali eri mu maka g'ekyengera. Bangi balabiddwako
nga batema omuziki nga n'omwenge gwetala. Weewaawo ono yali yagamba nti bamutambuza amakage ga mirundi 3 wano mu kibuga Kampala, Ekyengera, Muyenga, simanya bikikansanga eyo bwe watyo amakaga ga mirundi 3 nga buli maka agamba okumalamu ennaku 2 ate oluvannyuma atwalibwe mu maka g'omukyalo naye amala ennaku 2 olwaziikibwe mu bufunze nga ku nsi ng'afudde wakumala ennaku 9 wabula ng'ate bino byakyuseemu oluvannyuma lwa mutabani we okuvaayo n'ategeeza nti ajja kubeerako wabadde ennaku ziizo ku lunaku olw'Essande ajja kuba ng'agenda mu kyalo aziikibwe, bajja mutwala mukaaga ku Ssande akole ki aziikibwe mu bufunze ennaku tezijja kwera 9 nga bwe yali akoze ki bwe yali agambye. So ng'ate era teyakoma awo, yali yagamba nti bw'abanga aziikibwe nga ayimiridde bamusimbe nga kitooke asobole okulaba abo bonna abali babazanyira ku bakyala be. Kaakati nno kino kyagenze mu maaso okuba ng'ate kisitula omukulu amanyiddwa nga Kabaya ng'avaayo ng'agamba nti njagala kulaba ddala banaatuukiriza ekyo kye yasaba, naye jjukira ebisinga obungi baatandise dde okuba nga babikyusa tebitambula nga bwe yali yasaba. Jjukira n'okusaba okugamba nti tatwalibwanga mu kyaki singa abanga afudde, ekyo nakyo yakola ki yakisaba. N'agamba nti abadde mulamu nga tagenda mu kyaki nga tasaba. Kakati lwaki omubiri gwe babeera bagutwala mu kyaki? Wenjogera bamutuusiza dda mu kyaki emu ebunnamwaya era nga omukolo gw'okusaba gigenze maaso okuba nga tegukwajjira era nga yali yategeezaako nti omusumba Rosias Bujinga amusabirenga singa abavudde mu bulamu bw'ensi eno. Weewaawo kankweko Kabaya ng'agenda maaso okuba nga ate ayogera byeyogedde ku mugenzi. Abaganda bagerengero bagamba egiranga n'etonya ne tulaba esisira bwe zenkanya emyoyo. Lwaleero lwennyini wulira kino naye bugenda okunyiga kyembadde nga nninda mu nsi eno kulaba ku musajja mukulu Mirundi nga bwe yalaama ebiraamo bye bituukirire. Yagamba bamuziike ng'ayimiridde. Okay, kakati leero lwenjagala okulaba Tamale Mirundi era nze siina kyennumiddwamu ninze bulinzi kulaba kiri. Sigenda mwogerera bingi Mirundi nenze ekituufu Mirundi tannumyemu yadde n'akatono, wabula bulijjo kyembadde nga nninda ng'era tukimanya ino tusookayo. Twagala kulaba nga bamuziika ayimiridde kyekyoka. Wano ndi ku pulaani olwaleero luno mundabira njagala kugulayo engalabi yange yebeere mu nju kubanga ekiseera kituuse tukube ku ngalabi. Bagenda ofaayo akayimbi kamu wano tujje engalabi tugikube ate bakaziike nga famire. Abantu bonna bagaana okujjoziika akantu ako then bakaziike nga famire. Naye nze ne bwe mundaba wano nindiridde ekintu kimu ndi musanyufu kubanga kituukiridde nga wendi yagamba omuziika ng'ayimiridde bamuziike ng'ayimiridde. Mululu mwenna mukitegedde ajjanjabiddwa atya bulijjo atuwaaniraani kikye bamuwadde muziike embaata ffe tulabe ng'eyimiridde temutumalira biseera twanguye. Omukozi ku TV amanyiddwa nga Simon Muyanga bw'atyo y'omu ku abo abasingidde ddala okubala nga bafuna akaseera ak'okujjukira mu bulamu bwa Tamale Mirundi oluvannyuma lw'okuba nti abadde nga amukolako interviews ez'enjawulo. Ono nno yagenze mu maaso okuba ng'ate alabikira mu bakungubazi era nga yabadde akaaba byansusso ebyaviiriddeko n'abantu abamu okutandika okumusekera, so sinakindi okutandika okubaako ebibuuzo bye beebuuza. Nabadde wakeerayo mama sirina mmotoka n'ekiro nyagadde ogendeyo nga sirina mmotoka mukwano. Mirundi mukwano mukiru Mirundi siriguma Mirundi gyentomati Mirundi ow'amazima Mirundi ow'omukwano Mirundi eyantuuta Mirundi yantwala mu bagagga Mirundi eyantwala ewa Hamu Mirundi nagamba Hamu yangaisi yamukuba muyambe mweka bitatandika obulamu Hamu nampa miliyoni 10 nagamba muyanga gyenaba ekikukola Mirundi nga yagaliza Mirundi andeze bannange eri alimanya buli ansanga mbuuza Mirundi mu bbanga bambuuza Mirundi nembanga olunda bambuuza mukwano gwange simulaba Mirundi taliwona Mirundi simulaba Mirundi yange mukama mama
Songa atera omukuramanyiddwa nga Isaac Muyite Kasuku naye bw'atyo abangi bagenze maaso kubanga bamusongamu engalo nga bagamba nti ono buli gwakolagana naye yafa era nga bagenze maaso kubanga ate boogera ku mugenzi Jjajja Ichuli kubanga yamukolangako interview ate nga naye yafa ne boogera ku mugenzi Kato Lubwama nga bagamba nti naye yakolanga naye era naye nafa. So abamu bagenze maaso kubanga ate batandika omugamba nti oba oli awo tubeeka abantu betukuwa otandika okuinterviewinga era nga basingira ddala olunwe oba olugalo balusonze mukulu amanyiddwa nga Kaguta Museveni. Weewaawo Kasuku yavudde nagenda maaso kubanga ate yeewozaako naga nti abantu abo tusiganye nali nkozeeko nabo Mungu yabatutoba yabatwala naye n'abantu abalala nabo babakolako mulime kubanga ate mutunulira nze nzekka naga nti neeyo nkimanyi abantu bamwe bafa enkya n'eggulu bamama bamwe bafa bataata bamwe bafa nabo nze mbakolako interview balyoke bafe. Weewaawo y'omukulu amanyiddwa nga Rwasa jjukira nti ono yavaayo gye buvuddeko awo n'atugaa nti talina mukutu gwali ogwa Facebook nti kubanga page ye gye yalina badge hacking. Weewaawo waliwo page eri mu mannya ge yavudde negenda maaso kubanga ate eyogera ku nsonga eno bweti. Kasuku buli akola naawe yafa nange ntandise okutya sibanga nze nzirako ewange todda leka rest in peace Tamale Mirundi. Bw'atyo akaunti ye bwe yawandiise ng'alaga nti alaze obweraliikirivu. Jjukira nti ne Rwasa yakajja okutandika okukola n'omukulu amanyiddwa nga Kasuku juzi wano so nga ate n'abamu bagenze maaso kubanga bagamba omukulu amanyiddwa nga Magala oba Muzeeyi Magala nti naye yeesibe bbiri. Ebyo bigambo by'aba social media inloza. Weewaawo ye mutabani w'omugenzi Tamale Mirundi Junior ono yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate atuwa amawulire g'okufa kwa taata we era n'atakomawo n'agenda maaso kubanga asiima bonna abagenze maaso kubanga ate babeera naye mu mbeera ey'obulwadde. Weewaawo yavuddeyo n'akola live kwe yakaabidde amaziga n'ategeeza ng'ensi bw'agimaze era n'alayira n'obutadda ku mikutu migatta bantu so nga ate mu interview ezimu yagenze maaso kubanga ate agamba nti taata amukubye eddibu ddene nnyo kubanga yali yabakuza ekyejo era nga tamanyi bwetya waagenda okubeerawo kubanga taata we abadde nga amulwanira entalo z'abadde nga awakula ku mikutu migatta bantu. Agamba nti taata waabwe mu kubakuza ekyejo ate yabagattako okuba nti n'empisa tebazirina bulungi so yeeraliikiridde butya obulamu bwe obugenda okuddako taata waatali bwe bunaafaanana. Ensi eno ngivuddeko, ensi ngivuddeko, ensi ngimaze baganda bange, ensi ngimaze. Ensi eyina ettima nzikiriza, ensi eno eyina ettima nzikiriza, ensi teyina nnyiniyo. Munnange muli b'amaanyi ate mugambwako munnange mwe abayina emmundu muli babaki. N'ensi eno temuli gikungula ffenna tuyitamu mpite awo nno twekwasa Omukama atusaasire. Nze abadde mukwano gwange abadde muganda wange ko ebisinga tuladde tubikola wamu nnyingi yatukoze ekyejo ate tetulina bulungi empisa kati obwo nawo buzibu bulala. Abadde very loving nze nga nnwanira entalo siza kufumbirwa bakazi siza social media. He has been a dad ng'abeerawo. Ekyokuvaayo mu kaseera kano nga taata we avudde mu bulamu bw'ensi eno n'ajja ku mikutu migatta abantu abeeko kyayogera abamu ku bagoberezi be tekyabasanyusizza era nga batandise dda okuba nga bamusindikira obubaka nga bw'ogenda okulaba omwami ono. Muntagingire ki junior
ntimaye kutikito kuno kwa chiriade chitawachi yafudde mu kifo kyali nga kiri mukungubaga kiri kutikito ko scrolling kinonya ze views omukinonyeza ze views kitawa afudde mbwangu daloga ovamba nomba senga bakojja bani owoza mbo kitange yanamira mbunze musika yakigamba ko gwe weka niba negibya nokutaba muna magezi tata wakyali wali mu diro choka cyo kiva kigamba mbo tata yafudaga amambo nze musikawe mbo yale nyumba elimu ewe waka wano mbo ele nyumba nze ina kuba yange niba nange ebye no butaba mu magezi niba nange omugenzi yezali yamwe ekyana kineno wowe tulaga bannange mukintage ngirekyo bannange guli kwese bali banda bachi bali munaku bakungubaga kiri kutikito ko scrolling kinonya zi views ni bannange wowe tuli Bonno abajaguza okufa kwa Tamale Mirundi Senior nabo babaddeyo era nga waliwo omukyala munnakibiina kya National Unity Platform ono ye yakubyewo bukubi mazina so nga ate abalala bagenze maaso okozesa obutambi wamu ne comments zaabwe. Omukyala amanyiddwa nga Jojo Taylor yawandise n'agamba nti obadde ovoola abantu ng'okimanyi nti your father would defend you kati ogenda kiraba. Meanwhile, comment section muyombe as much as you want, there is nothing new to insult me with anymore. Sikyalina kinuma Naguma Sibitya good night yebwati bwe yagambye agamba Tamale Mirundi Junior amaze ebbanga ddene ngavoola abantu nga bayisaamu amaaso okitegeera ng'amanyi taata we engeri gy'alina obuyinza oba gy'alina connections nnyingi ajja kuba ng'ate amudefendinga kaakati amugamba nti kaakirabe jjukira nti naye yeeraliikiridde dda nga Tamale Mirundi Junior. Weewaawo abamu baayise mu butambi nga bagamba nti taata wo kafe naawe okoleki okirabira nga bino bye bigambo byabwe. Okwo nno kwe kulina omukulu amanyiddwa nga Umaru Kiseka eyategeezezza nti ye okufa kwa Tamale Mirundi tekulina kye kumulumyeko wadde. Waliwo omusajja yagamba nti n'ebibi by'abafutu byogerengako kuba biba bibi byabwe. Tamale Mirundi nze sigenda gamba simanyi rest in peace, simanya bambi, simanya wewe, no. Tamale Mirundi sigenda kwogera bingi naye oba ogenda mu Geyena oba ogenda mu Kacala oba ogenda wagenda genda ngenda kwawukanako ne bannayuganda abamu nze ngamba ekintu kimu ku Tamale Mirundi one devil down tewali kaloolo kato kati kyemuyinza okuŋŋamba nti ku bantu b'ekiteezi abantu abafudde abasigadde Mirundi is important. That is one devil down. Tuve mu bino ebyokwetirira abannaye twekomeko kamba buli ekitubonyaabonyeza nga bannayuganda naddala mu Abaganda bye bino ebyo nnono simanyi omuntu bw'afata bamwogerako kibi no omuntu oyo abadde mubi kubanga abadde n'abatunyigiriza in that nti abadde mubi kussa erisuuka n'okutwala famire ye yonna naye agisomese n'omwana n'atufudubbalako gwe singa owuliza n'omwana byayogera byonna ayogera abalaata because of the father ayogera abalaata mwe temwina gwe mumanyi temwasoma temukola ki naye nga mwe temwasoma oba mwe temugwana one devil down. Era bino bimugamba nti ate rest in peace my ass. One devil down, another devil is coming to go down. Bane nze njawukanyeko namwe, we are in the struggle. Tulumwa bayino kitegera nti tulumwa ne famire zaabwe n'abaana baabwe na buli omu tetwebikirira no kibi. One devil down. Tamale Mirundi afudde. Kyali nnumye nnyo kubanga omusajja oyo muyigiddeko ebintu bingi nnyo. Kasajja kabadde kagezi nnyo. Naye nga kagezi mu by'ekisiru. Era tekinnumye olw'ensonga Tamale Mirundi abadde awagira abatemu abatutemula. Tekinnumye olw'ensonga
Tamale mirundi abadde na ready okuwagira Museveni paka kufaakwe amala wagire ne Muhoozi abatemu abatutemula lwaki mba nnumwa munnange nange ninange ndi muntu siti kijja kunnuma ne wankubadde akasajja ako nkayigiddeko ebintu bingi nnyo nze saasoma nakoma mu pifo naye akasajja kabadde kalina engeri gye kacyangamu empiki aya amagezi wadde kabadde kageze mu byekisiru Tamale mirundi Bannayuganda munnayo omusayi gwa Bannayuganda oguyiika n'ogukyayiika obadde empajiru waga nnyo ku kuyiwa kw'omusayi gwa Bannayuganda ne Bannayuganda okubonaabona bw'oba ogenza osanga Bannayuganda banaafuna ku buweerero kubanga gw'obadde wagira abatemu munnange nkukolere ki nze teri yawagira Museveni afa gwe nkaabira kabeere mmange kabeere kitange kabeere muganda wange wagira Museveni n'ofambu nkaabe nomwe teriyo kulumwa kwange teriyo nabeera owagira Museveni bofafa tetukuyinaako buzibu weefiire bibyo naffe tulinda lwaffe efiiridde bibyo musajja wattu ate nno tebaamulabyemu mugaso tebaamulabyemu kya mugaso baalabye ng'alina kugenda wa baalabye ng'alina kukola ki mu malwaliro ewatali malagala Uganda gye baamulesa afiireyo oba afaafe bamukozesezza ebbanga akaddiye baagenda agende eyo yendowooza yange gwe nze simanyi yiyo bw'omanyi nze bwe ntyo oba obadde owagira Museveni ne bwofa si Tamale mirundi yekka buli awagira Museveni ne bwofa nze mukwano siyina bulumi gy'oli nina nakubeera mu cerebule naye sijja celebratinga kuba akasajja ako nkayigiddeko ebintu bingi nnyo sijja ku celebratinga naye ng'akasajja kabadde kakyewerera okuyamba Museveni ne Muhoozi okutufutubbalako okututemula okutumalawo okusiba baganda baffe makomera nga bwe katwistinga ebintu tukawonye kagenze naffe katulinde lwaffe anti naffe bwe tufa bagamba oyo tumuwonye naffe katulinde lwaffe nze munnaye sekwenya rest in peace na munagani nze nkuse sinze mbasi oba bagende ozadde n'akaana n'okayigiriza nako omutima omubi kali awo kawagira batemu we kajja bwe kakombe eminyira bwe kakombe ebimwa tebwatutama nze teri awagira Museveni afa nenakuwala taliyo oyo yenze mumanyi ebyo nno ng'amaze okubyogera ngamba Kiseka Umar yes waliwo omukulu yavuddeyo n'amutiisatiisa n'amutegeeza nti essasi limu lyokka lyeri mumala okuba ng'ava mu bulamu bw'ensi eno era ng'agamba nti omukulu oyo si gwe mulundi ogusookedde ddala okuba ng'ate amulabula ku by'enfa ye azze ng'akola ki amutegeeza nti bajja kumukuba essasi limu asirike weewaawo yalaze okutya mu mbeera eyo n'atulaga n'omuntu oyo ayagala okumuggya mu bulamu bw'ensi eno vidiyo mpanvu sijja gikuteerawo naye nga bibimu ku ebyo byageze maaso okuba ng'ate atutegeeza nti waliwo ayagala okumutta era nga yamutulaze ne mu vidiyo ye okitegeera era nga yakomyewo oluvannyuma lw'okuba nga yakoze vidiyo egamba nti ne Tamale oba afe kubanga ye tawagira muntu akola ki ayagala Museveni era naye tali mwagala ne bwaba nnyina ne bwaba muganda we weewaawo omukulu omu avuddeyo n'aba ng'ate abaako okwanukula kwakoze eri Wamala Kiseka oluvannyuma lw'okulaga nti waliwo ayagala okumutta nga sinamu kutuusaako ntwala mukisa guno okutegeeza nti Sheikh Ashraf abeera musomi wa dduwa yasajja kukolako bulungi nnyo nyini ddala gwe wenna alina okutaataaganyizibwa mu mbeera ey'obulamu ebintu nga ebitambula genda mu maaso okuba ng'ate omukonako togenda kubanga wejjusa woba okimanyi nti otya okufa kiki ekikuwagiza omuntu yaafe kati kino kifala bakitiisatiisiza okukitta
kati kisattira gwe lwaki owagira abantu okufa mbwafe kati gwe bakutisiza naye lwaki osattira lwaki oyaayaana ndowooza okirayo kitali kyangu kintu kizibu nnyo kati Umaru Kiseka nga ggwe wewayagaliza oli okufa nera nange kyenyinza okugamba akasubi akamu kava ku nnyumba tetonya gwe Umaru Kiseka n'owoofa naffe tusigala tutambuza struggle musoke mukiwulire Bannayuganda omukulu ono antiisatiisa okunzita guno si gwe gusoose emabegako nafuna essimu okuva Bungereza ngero lyaŋŋamba ng'essasi limu lijja kuzikiza omumwa gwange okuva e Bungereza kati era wuuno akomyewo leero azze mu inbox yange naye ekyessanyu nti leero alinako neki alina ne vidiyo zizino n'abaana be beebo omukulu oyo bamuyita Paulo Luzindana ndowooza mukiwulidde just bakigambyeko bugambi kati kibijeyo ku media kijembu kibitugambe lwaki otugamba ng'okimanyi obulungi oti okufa olatoddangamu n'otwasamira gwe sinkugambye sigwe yali asinga Jjajja Ichuli sigwe yali asinga MC Cuts okuserebulatinga MC Cuts lero akwatiddwa nnaku olowooza lwaki nga yalabika mu katambi ensi yonna ne bamulaga ne ku zi national TVs zonna ng'akulaga zino olw'oli okufa kati gwe lwaki okaaba gumuba bakutta nti weyasamya nnyo mu mbeera eyo n'omwana mulenzi amanyiddwa nga Chicken yavuddeyo naye bw'atyo n'akolera Kiseka Umaru akatambi ng'amugamba nti tagenda kusukka mwezi gujja olw'ebyo bye yakoze bye yayogedde n'agamba nti singa Umaru Kiseka asukka omwezi ogujja nga tannava mu bulamu bw'ensi eno Chicken ye nga ye tajja kudda ku mikutu migatta bantu naddala TikTok. Leero ziri ennaku z'omwezi 15 Umaru Kiseka ogenda kufa mu mwezi gumu maaso bw'otafa ngenda va ku app eno nkyogedde sikiddamu bw'otafa ngenda kuva ku app eno so ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Sudman yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso kubanga ategeeza nga bw'afunye obubaka obulaga nti essaawa yonna n'etamala emirundi junior yandirugenda era ng'onaagenze maaso kubanga ate amulabula nti bw'amalira okuziika muzeeyi bw'ati n'amumalirako ettaka ayabulire eggwanga lyattu Uganda abeeko gy'akola gy'addukira. Tamala emirundi junior bw'omala okuziika muzeeyi ku Sande eno nkusaba olinnya ennyonyi esooka okuva mu Uganda ove mu Uganda immediately ogambe bye to Uganda. Bw'onoolemerako 2024 olabika togenda gimalako ku information gyenfunye n'abantu abasatu bw'oba oli mikwano gyabwe baweereze vidiyo eno. Frank Gashumba mpuliriza va mu Uganda. General Otafire ne vice chairman wa NRM gwe bayita Moses Kigongo muve mu Uganda immediately bagenda bawo obutwa oba mugenda kufiira mu accident before 2024 abantu abo abana benjogedde neera already abagenda okukola mission ebyo Muhoozi Kanyerugaba ne Balamu baba sasula dda abagendo batta. Tamala emirundi junior Frank Gashumba General Otafire Moses Kigongo bwe mutava Uganda 2024 mulabika obutagimalako nze mummanyi ebyange byenjogera 99% sogera kintu nga sikiinaako kibeerako facts kyova olaba nzize ngamba Tamala emirundi va mu Uganda n'agaaniramu naye Mukama amumuze mirembe. So ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Fred Kajubirumbuye yeewuunyisizza abangi olw'ebigambo ebyamuvuddemu ng'oluvannyuma lw'amawulire g'okufa
kwa Tamale Mirundi Senior. Ono abasinga obungi babadde bamusuubira kujaguza kucacyanca n'okwogera ebirala weewaawo kyababuseeko we yabasabye okubanga ate basabira omwoyo gw'omugenzi Mungu agulamuze kisa n'ebigambo ebirala byayongerezaako. Njala otwala okusasira kwange eri famire y'omugenzi Yohana Mirundi oba Joseph Mirundi oba gumuyita Tamale Mirundi abadde munnamawulire abadde munnabyabufuzi ate nga abadde munyumya oba musanyusa ate nga ebiseera mu abadde munyiiza ng'anyiiza naye ffenna enjawulo eba yabudde kitalo nnyo abooluganda bakona mikwano abaana n'abazzukulu fiirwako taata mmwe n'ejjajjammwe so ne muganda kitalo nnyo ddala omugenzi Mukama amusonyiwe ebyamusobako kubanga ffenna ku nsi kuno tuli bayise era nze message eyange egenda kubeera bweti njala njawukaneko n'abantu mwenna njala mumpulirize bulungi nnyo one mu nsi muno mwe tuyita tusange kusomozebwa kungi ate ffenna tukolerera kubeerawo kulya nakuweerera nakubeera mu bulamu. Omuntu mu Buganda bw'aba afudde njagala comrade onjulirire tuyinza okuba twawukana mu byobufuzi oba mu nzikiriza oba mu ndowooza osobola okunyiiza nange kennyini nina benyiiza mu byenkola nga tebabikkiriza muba nga bibakuba n'omugenzi bw'ati bw'abadde ekyo njala tukwatagane tukkiriziganye ne mu Buganda ne mu nkola entuufu nti njagala ombuulireyo omufu gwe baali baziise ne bamwogerera amafuukule ku lunaku lw'olumusiibula taliyo era omufu yenna bamwogerera ebirungi ebiyitiridde byonna ku lunaku lw'olumuteekayo okumuweesa ekitiibwa ebisigadde byonna Katonda abenga abimusasulira gy'abaalaze. Ngenda kusaba comrade mwenna tufune okujjako ng'oli nga bwe tumanyi bano abadde ne rekodi nti ono musi abadde yenyigira mu kuwamba abantu abadde yenyigira mu kukola ki ng'olina rekodi nti ono yali assa omuntu ono ne yakoze eki naye ng'omuntu tubadde tumulaba on daily basis tagamba talinaku nti yatta omuntu yatta please njala tukyuseemu ekintu kino. Njala kugamba ekigambo kiri kimu nti teri mufu ku lunaku lwafudde bali tumuziise oba bagenda omuziika ne bamwogerera ebibi no boogera birungi okusindikiriza omwoyo gwe okutambula obulungi. Njala tukkiriziganye nti ffenna ku nsi tekuli mutuukirivu ffenna tuyitamu buyisi akowa yagiviira. Njala kugamba gwe ssaawa zino abadde awerekereza omugenzi amafuukuule omugenzi yali ayogeddeko ekikusanyusa kulo tuwavayoga nti kyoyogedde kinsanyusa omugenzi yali ayogeddeko ekikunyiiza ate naye wali oyogeddeko ekimunyiiza. Njagala ogatte byali ayogedde ebikusanyusa n'ebyali bikunyiiza obigatte obiteeke ku minzaani omusabire atuuke bulungi nnyo. Okitegedde bulungi nnyo yeesobola ki nkugamba nti yali ayogeddeko ebikunyiiza n'ebikusanyusa kati bwe yayogera ekikusanyusa omusiima nedda gatta ekyakunyiiza n'ekyakusanyusa omugenzi omuteremu essaala. Ono ayawukana ku bantu abalala olw'ensonga tawambangako tattangako omuntu abadde ayogera bigambo bye ng'omuntu ng'ate ali ku mulimu ng'omuntu. Njala twawule nti ono munnabyabufuzi naye ono abadde ku mulimu kyenjagala tutegeeragane. So taata waffe Yohana Mirundi Mukama akuwummuze mirembe famire abooluganda mwenna Mukama bagumye kubanga ffenna ekkubo mwe tugenda okuyita. So njala bagamba ku lw'eggwanga no ku famire ye bambi omwami oyo buli mwa musabire asobole okubanga asinkana Mukama eyamutonda. Omukyala gwe sinza kubanga atendekayo era nga gwengenda okubanga nsembyayo video yaffe badde mpanvu naye nga nkwebaza okubeera omulabyo mulungi webale gwe atambudde nange paka eno gye tukimalidde. Yenna Kangubi Jennifer full figure ono y'omu kwabo abaalayira nti ayagala alabe ku mubiri gw'omugenzi Tamale Mirundi era nga ayogera bingi olwo Tamale yali amukoze ki nze naawe weewaawo gye biggweredde akatambike nga kakyuse era nga agenze maaso okubanga ate ayambalira abo bonna abagenze maaso okubanga bajaguza okufa kw'omugenzi. Okuweereza mbadde PJ nga bulijjo atekuumira mpeera sigale nga abankuumira abafiiriddwako abammwe abagumye nkyabaweereza mubeere bulungi fonna mweraba. Tamale Mirundi nga wawayita musajja gwe ne bwerifa omulambo gwe entalayo tuligikuba emira waki tuli kukunamira netukulaga obubina tujja kukunamira tukulaga obubina
tukulage miwata gy'olubina naye namalaalako tuligakuba emiggo ye gwe oselebratinga tanga omuntu afudde ndabyeko omulala muyita Mirembe oli mu kuselebratinga ndabye n'ebiyumba bye Uganda wano ojja kulya batamala oyinza obayita abangu oselebratinga mu tamala afudde oli mu kuzina kale zina you can dance but one day wantu abinawo ogenda kufa naye ojjawo amaanyi agaselebratinga ng'omuntu afudde mu bulamu bw'ensi wetuwangalyamu wano mu Buganda omuntu bwe yafanga nga nobanno batomwagala at least togenda kulima tokola ki kubanga mwenna mukuŋŋaanya emmere ne mugera mubafya ne muwaata emmere naye gw'oggyeyo ekisenso ozina kubanga tamala emirundi afudde one day wantu amyonnyoka ajja kufa abantu bakole ekintu kyekimu bayibuli egamba nti kyosiga kyolikungula bagati ya mukagonyi lwa musanvu egamba nti Katonda tusekerera kubanga buli muntu kyasiga kyalikungula kati no musiga obulungi mulikungula bubi nezibasanze abasiga obubi mulikungula bubi bantu mwema mutabizza ekibiina kya nuupu abantu ba nuupu mutamizza ekibiina kya nuupu abantu n'abo badde babaagalamu bw'alaba ekintu ng'ekyo ng'oli wa nuupu oselebrating oyambadde obukofiira ozina agamba kino kibiina kyabaki mwe mugobyeko Bobi Wine abantu kino mukikkirize nti n'ekibiina ky'omuvuka yatandika twatandika ekibiina ekyo mwajja mutugoba munze nsobola okubagamba nti nava mu kibiina ekyo lwakunvuma nava mu kibiina ekyo nga ne Muzeeyi Museveni simumanyi nti ndimulabako nga sina na dream nga ye ntandika nti ndimulabako ddi naye akamanyiro kammwe mwabeeranga ebweru nga mutuvuma kyekimu empuuga yabasinze kooti zagambye mu ssente yazifuna mu mateeka ate mwenna mukimanyi ti parliament yayisa ssente empuuga talina we yakwata mu kituli nabba kubanga twabagamba omubbi omusanga n'ekindunga yakibbye omutwala mu kooti omutwala ku poliisi mpuuga yabalema okutwala ku poliisi kati mwamututayo kooti negamba bakomisona bonna ssente bazifunamako matuufu ensi mugenda kugigamba ki mu muti obwo dda ayina abaana be bonna bamaanyi omwana we yawangudde good president Makerere ye mwana wa mpuuga mumusuubira obbaja oyininga oba beegattako ye good president we Makerere yawangudde ye mwana wa mpuuga abasajja balina abaana n'abakazi tebakyayala mu bantu lwakubavuma kubanga mwemuselebratinga kubanga mwagala okulinnyirira omuntu mutefuja y'omuntu legasa y'omuntu mugite temwali mukola president Museveni fe kyatuwagiza Museveni ebimu kwe kubanga mwamulinnyirira ne mwewonona legasa ye naye takedangako kubakya n'abavuma kyekimu twatajoninga Museveni nga tewalina nsonga naye mwakwata president Museveni ne mumufula ekitagasa ne mulinnyirira legasa ye ne mumuvuma ne mukola ki kati Muzeeyi mirundi afudde oseka ki osanyuka ki olaba ffe abaafiirwa dda tulumwa naye nga bakadde baffe bafadde abantu abasinga bagamba nti bwolaba omufuwa omuntu ojjukira owuwo abaffe baafadda naye bifa tetukyasaana bakubamu kafaananyi ko baafa tumabujja wetuti naye ofuna oti amaanyi agaselebratinga nga tamala emirundi afudde ng'okimanyi alina n'abaana abatatudde naye ng'olina mu Uganda naye oba oli bweru eyo gye muwangalira nyoka ali wano obwana mwe buli wano buyiika eminya ne bukunkumuka eminyire obwana bwammwe buli wano bwenjera bunoonya kyokulya obumu ffe tulina obwana bwammwe ffe tusula n'obwana bwammwe ffe tulwabusigala tubulabirira ffe tubwa ku kyokulya no celebrating kani magini gwoli mwana wa muntu nawe bakuzaala kuba wayita mabega nga mazzi amaanyi ogajjawo nga maiti eri mu ddiiro nozina noseka no celebrating mututamiza politics mututamiza ekibiina kyammwe ndayire Katonda ali mugwe muwezanga ababaka 20 nswa milioni 10